Timu miti ebiri manga natambula nasokera mu muddo mungi omuziyivu nga yenna yebasali muli mu nnimiro ye yazimba mu ennyumba ennungi nabugazi naye gwe yagiweddyango we natuukira nakonkona bulungi nangamba yingira kateni neziwenjula emabega nayingira nasooka ku mutala we yalima ebijanjalo bye oli yabaza ekijanjalo mu nnimiro ye yalekawo ekkubo wakati omuntu ayita yonna yali yoyota liserevu tambula bulungi ebigerenga byevuga wenna noonyumirwa ennimiro makatikati yalima wa amanyoni amanene amanyirivu nazaala weebala okulima kati eno gyekoma waliyo ensulo nnyingi ezifukumula ziyiwa amazzi ekitalo wooyagalira okuwonako obukonyi eriyo dinga lyeyiwa wenna noonyumirwa zaama mu nnimiro ye yateekamu emizindaalo giri egikuba yiyimba obuyimba obunyuma ssebo ngeno bw'olima owuliriza ne ku myuziki n'olyowa omwoyo alonnanyumirwa nayingiranga wenfuluma wenneeyongeza ku lw'obulungi bw'ennimiro gwe nakyakala nayingiranga wenfuluma wenneeyongeza ku lw'obulungi bw'ennimiro nazaala ow'ekitiibwa maama weebala owunda bingi by'omanyi owunda naye maama wawunda ennimiro nkaleete yakimanya nti alambula mutabani nange sakimanyeera tinno ndi muyamaama era nakakasa nti abantu abamanyi owunda be babakula mwabato omukyali wale era mubyewale musooke munoonya abakugu babatendeke nammwe mufuna okumanya ennimiro yo kyo ky'obugagga ky'olinawo kyeweesiimisa fuba nnyo kiyoyoote kuba abapangisa baagala nnyo ennimiro tuzikiza muzikize ono.